chairman, team chairman. MK is our brand. Team chairman, team chairman. MK is our brand. Team chairman, team chairman. MK is our brand. Busoga yonna nga regioni mbabuzaako basebo ne banyabo abantu bonna batulaba kati tutuuse mu Jinja tuteze omukolo oguli kutambula omukolo gwete twagutegese dda mbayita mu Jinja tubeere nammwe omukolo ogenda kubeera mulungi guliko buli kimu kyonna ekisanyusa nga bwe mubiraba nga bwe tutegeka mbasaba abantu b'e Busoga mwena mubeere wano e Kakindu stadium nagabudde weebiri ebyokulya weebiri ebyokunywa weebiri temwabirabye ente temwalabye nga tusalende temwabirabye ku mawule temwabikute security erieta muze security ogiraba wuno omwami waali spokesperson wa security wano agenda kweyogerera security ennungi buli omu wa ddembe kujja teri kusaba kaadi teri ki buli omu ajje security ejja kukola omulimu gwayo basabe mubeere bakakamu discipline tugyetaaga enero kyaife kutuusa ku bantu beidinda eisano n'okubalaga omwana waimwe gwe muzaala okubalaga nti omwana akuze mukibona mutya 2026 mumubona mutya mutambuza nga tumubalaga mukolo si gwa bibiina banange mukimanyi tugenda kubeera n'omupiira gw'abakyala era guno omukolo gwakugulawo omupiira gw'abakyala ogenda kubeera wano kati guno gwe mukolo ogugatta abantu abafudde bweru n'abawano nga gugulawo omupiira si gwa byabufuzi n'akamu mbeera ano olunaku lw'enkyo waliwo wano kyetwese sekafa ebyomupiira byafufa byebategeke timu diri 8 diva mu East Africa dandawulo da East Africa ne Eastern Central Africa tujja kuzaana wano omupiira oluna bajja kulanchinga competition ye yenkyo omugeni omukulu ni General Muhoozi Kainerugaba gwe bayese aye ngawe mwidi nti timu chairman erina structures mu Uganda yona timu chairman ya mukobe tusobola kujawo enkanga nga mulekwa oyina baganda bo ni banoko so timu chairman yakoba nti imwe ababala mu muliwa aba Muhoozi ame muliwa mwena mwide tukolere walala. Wanted Mr. Balondem, my brother who has been here mobilizing Busoga. He's our team chairman. Team chairman. MK is our brand.